Tukwaniriza ku Soul TV program amunyo kumacha enkyalero yinyini kabera kasera kakubaganya birowoozo ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga Uganda okusingira ddala mu kisawe ky'ebyobufuzi buli lwakusatu tubeera ne Honorable Godfrey Kiwanda Subi Jova Toyombye kisoboka Wova Toyombye ono ye NRM Vice Chairperson namba 4 tubeera ne Harold KAIJA Honorable amyuka saba wandiisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC kali kata aigende mu yara nagenda ababba amabaati baidwa sabutabba bululu. Honorable Godfrey sokubuza abatulaba ku munyo ku machambala musizannyo nja kwebaza Katonda abakuumi okubasaasirako mwe n'abayise mu bizibu ate n'okwebaza Katonda oboolyawo abafunye ebintu bakulisaayo mu nnaku eza Easter mu kulikeeyo abatambudde abavuze obulungi mwe bali kuvuga bulungi bulijjo wewe ekiseera bw'obanga olina olugendo lw'ogenda okutambula teweewa budde oluusi bw'otasobola kutuukiriza turning your promise into a commitment. Nja kutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya nja kutuuka e Masaka ku ssaawa 7 ayina osimbulaano ku ssaawa 5 n'ekitundu oba ku ssaawa 6 olw'okuba nti oyagala okutuukiriza kiri kye wasuubiza oluusi odduka speed gy'otandidduse because you want to turn your promise into a commitment. So it's very important okuba nti weewe obudde ku kisuubizo ky'owadde kikuyambeko okusobola okuba nti tokola nsobi kubanga oluusi tusuubiza naye olw'okuba nti tusuubiza ate obudde nga tubulina ne tutuuka ekiseera ne tukola ensobi ne mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo okufuna bwe mbadde nja okulowooza ku kyogenda okukola ate n'obudde bw'olina okukikoleramu. Abantu bangi musuubiza ebintu bingi naye nga tosobola kubituukiriza olw'ensonga towadde ekiseera kubituukiriza. So the best way to turn your promises into commitments chiwe time frame. Good. Mu budde bwaffe buno ogwokuna guno ennaku z'omwezi ziri 11 12 olwo 12 obudde bwaffe buno mwabali abalimi mukimanyi nkuba yinegenda ekendeera nyongera okubakubiriza okufaayo nnyo eri ebirime byammwe kubanga ebirime ebyo bitwale ng'omulimu. Obulimi tubukolanga mulimu. Mbadde njogera ne Honorable Shatis Kuteesa member of parliament ow'Amawogola mbadde njogera naye olwayo ku makya ne mugamba nti Shatis kati mu kiseera kino abantu bali mu kweteekerateekera okuba nti both abalimi n'abalunzi naye ate abalimi sizoni eno katwedde mumaze okusiga enkuba eno tekyatambula ku speed gyeyandibadde etambula kati enkuba ekendeddemu naye kuwa ekiseera ekikoola. Abalimi b'akasooli akasaanyi katandise kabayita armyworm. Please making sure nti kasooli womufuuyira mu budde okutta akasaanyi. Ekyokubiri tutandise kati kyebayita foliar fertilizers ebigimusa bye tufuuyirako ku kimera ku makoola ebyo mu makoola. Faayo nnyo okuba nti ofuna ekigimusa ekirungi. Lwaki bino mbibagamba kubanga mu kampeyini yaffe gye twogerako wano ku munnyo ku makya mu programu yaffe eno eyatuweebwa omusumba Losius ekimu ku kye tukakubiriza kwe kukola mubeere emmere ebamala naye ekisinga ddala obukulu ku mundi guno twakyusaamu omwaka guno tuba tulima mmere ya kutunda ne tufissaawo ey'okulya obwongo obwo n'obukasuka ku y'okulya ojja kulimawaako okulya katono kubanga gye tulya teba nnyingi nnyo n'olwokuba tulina ebyetaaga ebirala ate biteetaagisa kubeera nti nga si bya mmere yokka kitegeeza nti olina okuba ne ssente ezikumala alina ofissaawo emmere ey'okulya. Kati kiseera kino sizoni eno banga ofaayo ebintu biyitako mu birime byo birabirire ebibanga ofuuyira ebigimusa tulindako omusulo gukale tofuuyira kigimusa tofuuyira ddagala ng'omusulo gukyali ku birime byo kubanga jjukira nti tutabuza mazzi omusulo bw'ogusangako ku kasooli oba ku bijanjaalo ekintu ky'oteekeseko kyongera ku dilutinga teekako weza ssaawa 4-5 omusulo guweddeko genda mu nnimiro
kola ebintu byo nga bukya buli omuddo lwegulya mu kasooli wambijanjalo your productivity comes down kyogenda okufuna mu kijja kukka in terms of quality and quantity kati fuba kyonna ekisoboka omuddo gujjemu nga bukyali kirabirire ng'abantu bolabe bakeera mu ofiisi zaabwe ennimiro eyo kyekyokuddamu ate kyekyokuddamu kyekyeri ery'olubuto ate n'okuddamuko eri ebizibu ebya ssente kisoboka okubeera mu kyalo kisoboka okukolera wafundaawo n'osobola okubeezaawo famire yo n'obulamu bwo n'obulamu bulamu obulungi basebo ne bannyabo kisoboka. Tweyanza Honorable Godfrey Kiwanda Suubi ekigambo kya Godfrey Kiwanda Suubi mukiwulirizenga nnyo kubanga eno gye tuli twetaaga mmere ate naawe gy'oli weetaaga kasente bw'olima emmere naffe tujja kukuwa kasente. Honorable Harold KAIJA buuza balaba Soul TV. Njagala kutwala mukisa guno okulamusa mikwano gyange bwe tuli mbuwambe abatava ku show yaffe eno gye muli mukwano gwange Lukwaya Kansala Lukwaya oyo religiously agibeerako enakyambuuza nja kikubuuza nga programu nge Kansala waawa tumugire no yali road kansala ku KCCA ne kati nayo y'omu ku balimi ba Kiwanda abatavaako mikwano gyaffe ku dream n'abala mwenna njagala okulisaayo mukama wange retired Dr. KIZZA BESIGYE yakomyewo kati mwali njagala okwogerawo ku musajja atadde Makerere University Mbuwambe Professor Nawangwa alina omutima nze gwansobedde. Waliwo omwana yabadde ng'asoma omwaka gwakuna e Makerere balina ndowooza ebimeeza byabwe nibagenda okubaganyako ebirowoozo omanyi mbu professor tayaga kumwogerawo ku bunafu bwe era bamukazaako lya Putin e Makerere omwana amugoba mu ggwanga mutalina badokita olina dokita abuzayo omwaka ogumu gwe n'ogamba gula okuba gwe toyagala kwogerako n'amugoba omwana yanywedde obutwa ekyomukisa omulungi omwana teyafudde agobye abasomesa agobye bakindi omuntu okubeera nga mu nsi omutali opportunities mu nsi ebirooto by'abantu nga balwana nabyo okuba nga gwe dream killer ndowooza professor ekintu ekyo weetaaga okiddemu abantu bakuwa obululu lulingo ojja baali bakwagala nnyo mwera mu ngeri emu enjagala n'okwogera ku waliwo omukwano wa yapositinze nga ayina kojjaawe kojjaawe yadde ayina obulwadde buyita trauma bulina bulijja omutwe bugenda nogenda ne gufunako ekyo nga gwetaaga kulongoosa n'agenda emulago ne bamugamba asasule miliyoni 10 alongoosebwe n'azisasula netuka olunaku lwa appointment ng'omusawo ali omu yekka yakola ku ekyo ekizibu omusawo n'alwala omulwadde yafudde mukyadogondi Dr. Olive Kobusinye manya Dr. BESIGYE alina ekitabo kyawandiika kira The Patient lwakawa nayoga nti mwetaloza n'akulaga ng'akulaga we twetaaga abantu 10 nga tulinawo abasawo basawutu nga bonna ekibaddusizza wano yembeera okuba nti tetulaba lusawo ng'ekikulu tubawa obusente ate nga ne ku mulirwana e Kenya bawulira nti babeetaaga waliwo ebiseera abasomesa lwe badduka wano nga Tanzania afuna emitwalo 4 eri bakuwa 8 kati abaana ne badduka nga baddukisa ne badduka okuba nti abantu abataasoma busomesa nga basomesa kati n'olwaleero abasawo tulina bannayuganda wherever gye tulaga waliwo omuntu omu yagenda n'agaana dokita okumukolako wano e Uganda bw'agaana omukolako e Uganda n'agenda e Germany bw'acekinga in e Germany ne bamugamba nti balina dokita gwe balinda ajja dokita gwe yagaana e Uganda agenda okulaba nga yatuuse kati era yamwetondera n'amaana amuwa miliyoni endala 5 nsonyiwa nga yali alowooza olw'okuba ayagala genda bweru kubanga bannayuganda bangi eyo gye bali so bakiwanda bano beetaaga balokoleki balabe bayambe eggwanga lyaffe wadde mwe mujjanjabirwa bweru naye naffe abasigala wano mutuwe ku bulamu njagala okusaasirira ekereziya olw'okufiira Bishop Baharagate actually n'ekereziya egundi ehoima yali akula naye yali awumuli ano enaakulabye njagala n'okusaasira bonna abantu abafiiridde mu accident ddala zino famire 2 ezafiiridde ku luguudo lw'e Masaka
nze kyendowooza muganda wange kiwanda kyabadde agamba okupima obudde nayo gyatambudde ne infrastructure zaffe mbi dwakwambya abapoliisi kati batya oluusi okukola blame ku infrastructure design bw'oyogera nayenjaga nti enguudo zaffe mbi bw'osanga kuba kakati awo olabaawo tuyinza giyita wanu kariya ekitegeeza mistake yonna gy'ojja osinkana oli akuva mu maaso kati singa ebadde nga duokariya ne bwali badde ng'otambula oba oli mu saidi emu n'oli agenda naawe n'agenda ndowooza si kati nga tunuulira olwaleero teri luguudo lwa Uganda lutali mu binnya teruliyo n'ekizimu kati kisibe wano ku kampani emiriraano binnya so ndowooza waliwo oba kyebikiro ekiri mu Uganda tulinga abagenda ettanda so njagala okubagaliza okulaba okulungi n'okubagaliza olunaku olulungi kale twongera bakulisaayo mu nnaku enkulu eza Easter naye ensonga zikyali nyingi zigenda amaaso mu ggwanga Uganda. KAIJA yayogedde ku nsonga ya kusande tugenda kudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka Kabaka birthday run bane mujje tugende tudduke kulwanyisa siriimu ate yakigamba ffe abasatu mmwe abasajja mutandika ebintu bintu tugende tutandika okusawo ano baseka tutandika olutalo olw'okulwanyisa siriimu mu Uganda. Kale bingi ebigenda maaso mu ggwanga Uganda tulaba ku Soul TV badde nkugamba nti KAIJA kyayogeddeko ekyensonga y'Emakerere nange ekyankute ku KAIJA. Emakerere omanyi nti ebyobufuzi babiwera nti abayizi kati olwaleero bali mu campaigns eza guild leadership naye tebakkirizibwa ku identifying ne kala z'ebyobufuzi campaign bazisa ku social media wokka temutekwa kuba actually oyo muyizi gwoyogeddeko bawera enkuŋŋaana ezaki eziri physical campaign zitekwa kukolebwa ku mikutu social media n'akalulu kakubibwa ku social media n'etteeka lya Makerere University simanyi we balijja kubanga freedom of expression simateeka sikimanyi ekyo nga bwe kiri naye KAIJA byonna okubitwaliza wamu n'ab'ebyobufuzi bennyini lwe bagenda okubaako enkuŋŋaana ze bakuba era tebakkirizibwa kati mu Uganda kiringa ekigamba nti okuba olukuŋŋaana tekikkirizibwa kati wekituuse kati n'abamawulire nabo tebakyakirizibwa kukola mulimu gwabwe kino nkyogera nga omukulembeze w'abamawulire kuba nkulembera abamawulire ku parliament abamawulire abaffe bamemba baffe bakubiddwa kamulali mu maaso nga bagenza okukavaringa event ey'abasawo boyogeddeko bayintaani babadde n'okwemulugunya kwabwe naye basprayinza abamawulire kamulali mu maaso direct okitegeera abapoliisi weewuunya abasirikale ba poliisi abaffe abawono tebayiga tebamanyi nti babafuluma ogenda okukola n'owamawulire naye babanga agenze mu field abagenze kukola mulimu gwe lwaki okuba owamawulire ng'ali ku mulimu gwe tukivumirira era owekitiibwa Fred Enanga guli w'amawulire naawe abantu bogereko bategeeze nti naffe tuba tugenze kukola KAIJA ndoza tandikirawo police brutality tugyogereko n'ebyo ebyokuziyiza abantu freedom of expression bw'obanga omuntu omuyizi wa university tomukiriza ku practicingamu ebyobufuzi kuba university Makerere ye yalinga etendekero obaolyawo efumbiro omuva abakulembeze ba Nobert Mao bonna batandikira mu guild Makerere bonna mabike bonna abasinga bonna bayita Makerere tandikira wenyine KAIJA tutagende maso okumpa omukisa guno kutandikira okubanga nze njogera ku nsonga y'eddembe ly'obuntu ekigambo kyogeddeko ekyokugaana ebyobufuzi Makerere nze ndowooza n'abakozi ba university bakola ensobi okulonda vice chancellor atali alumni professor Banna wangwe yes yasomera Russia kakati omanyi gyosomera nga mu sociology wasalawo nnyo bw'olowooza ku bintu kati ye talowooza nti omuntu asobola okuba n'endowooza endala talowooza nti wasobola okubawo checks and balances nti naye Kiwanda oyambadde otya Kiwanda oyogedde otya tayagala kubuuzibwa so kati ate nze nali ndowooza Makerere bali bano nze nali ndowooza Makerere yali eziteetaaga kukulemberwa Professor Muhammad Mwamdani world known professor amanyiddwa mu nsi yonna
n'olwasomesa mu nsi yonna New York gondi yoke n'awala neba mulwanye era yes andi ng'olaba bakola ki balwana kubanga alina ekitabo kiyagera n'awandiika gye bayita Scholars in the Marketplace ng'agamba nti olwaleero abasomesa beemakerere nti tebakyasobola kutuula wansi kukola research mbwoyi n'asomeseza n'aba ne notice n'azisomeseza emyaka 2 ng'ekimuleetedde ekyo nti agezaho okusomesa ku universities empya zino eziriwo afune kasente akamala okulabirira abaana be naye scholars nabo bafuuse bakatale badduka misinde abayivu kyobula nti bakwata test n'abeera ng'agiddamu gyawa abaana batuuka n'ojja nti nedda waliwo balekicara nga testi mbwagibajjako naye ng'ebibuuzo byabuuza guno kubanga takyalina budde buteekateeka akati abantu abafaanana bwe batyo yabalwanyisa kubanga oli abantu abalina amannya kiva ku bukulembeze bwa University Makerere yes of course kubanga oba kiva mu system nga tekiriza dissent yes no of course kinene neno awo bwobanga oli conduit enyangu musomesa wange Professor Dumba Center mukwano gwange ennyo yansomesa mu class yaliko vice chancellor yes we have kept contact nako olwaleero Professor Robi atakkirizanga ne katono omulaba yayanguyirwa nti kubanga olwaleero mu nsi zonna kati nga kitugambye ekintu ky'okulonda omuntu bwaweza emyaka 18 bamugamba akkirizibwa okwewandiisa okulonda akkirizibwa okwegatta ku kibiina ky'ebyobufuzi kyayagala kaakati bw'ogamba nga tekuliko wadde level y'okusoma kati n'okwata abantu abasomye kubanga bajja 18 amaze bano bayivu ku myaka ekikuza n'okwesimbawo ekitegeeza level ye ya conscience ekoze kyerinnye n'omugamba mbu teetaba mu byobufuzi eby'ebibiina kaakati bw'anaamala okumala diguri lw'omugamba abyetabemu nga ayina abaana balango byetamu 18 nga tebasoma kiba kitegeeza mbu era naawe oli mu kutuyambako okuteekateeka abakulembeze ab'ekibogwe exactly ekyo kyoba oliko naye nga kikye batya olw'okuba mu byafaayo byonna nti universities the public universities n'olwaleero zebadde entabiro ey'abantu okukubaganya ebirowoozo ku policies n'okukunga oluusi okuwakanya gavumenti ezibaawo ate oluusi n'okuzijjako ne bazijjako kakati bano mugezaako okwetangira nga gavumenti buli lunaku eyongera kusereba nga teyagala ajogerako nega abantu abo ebyo bikole ki bisirise so eyo ye intention gyokola ki gyolaba ne tugenda ku issue eya Banamawulire n'abasawo my intern of course okimembo si mapya si mawulire mapya okuba abamawulire oyina n'abalaba kutuka spine nga kyasobola kukola oyina n'abala lwakabambi kyembasaasirako nti ate bakama bammwe bakwano baabo abatulugunya nalayo media house emu ng'eyina ekibuzo kyetadde ku Twitter luyalenga etya n'okunenya poliisi ng'egamba nti mulowooza poliisi ekole ki ebintu bino okuggwawo poliisi ekole ki taye babuuza kireeta agayekole ki olwobatamudde ne basaawo ne answers oba otambulira kuonyigako agamba nti baba training babaddemu okubadde mbuuza KAIJA kiri mu training kiva ku training ng'abasirikale ba poliisi bwe ba training nti bw'olaba owa mawulire oba ogenda mu field okuba okumanaginga olukuŋŋaana public buli gw'olabako yena mukube ekyo tekiri mu training maama wange yatugambanga nti embwa yasanga ginne waayo naye gigamba mbu olya eggumba yes wandabye ano ye kakati ndamu ne gigamba nakulabye wali ng'okola ki ng'oli obubi ekyo so nti singa okubanga ojyolabe Mwai Museveni bwe yali yeekalakaasa olw'obukenuzi poliisi yakola etya poliisi yabawerekera bulungi mutabani we bali afuna obwa genero poliisi yakola etya so nti poliisi ya Uganda bagitadde mu mbeera
nti omuntu yenna agezaako okulaga obunafu nga buli omu tuli mu kubba okwa buli kala ng'abasawo bazze okugamba nti embeera yaffe mbi interns embeera yaffe mbi twagala obbakolera tetunagala tetuganye kukola naye embeera yaffe mbi twasiba tugamba singa olwaleero wali obaawa omugagga wali CMI awo waalinga mayumba g'abasawo kakati bwanagamba mpa transport refund gwe nyini guwa kyeteekamu kubanga awali ennyumba zaabwe wakola ki waayo nti waliwo ebintu nga basically bw'oba oyagala omukozi akkolere you give them tools genda osome ne ku employment ankozesa olina okumpa ennyumba olina okumpa transport bwe baba nabeeta headgear alaga omukozi talina kukwata ssente ze kuziteeka mu mulimu gwa mukama we nze byonna bimpe kati onsabe omulimu obinzigyeko kyebatakoze naye ate bavaayo kyogerako toyogera sirika kakati oŋŋambye sirika njagala kukugamba omuntu asobola okusirika era mu katabaako mukyala gundi Dr. Kolifu Sinja gamba abasawo batuuka buli omu naakola ki nadda bwati kyovola nti abasawo buli omu adduka teri yali agadde kukola mirimu mingi singa ogumu gumweza ssente n'omulaba ng'atadde akalwaliro kumpi n'eka ewuwe kakati n'abanga ali ku ssimu naga munnembeeraako kyovola nga balwawo nzukira ababakalo bakyogerako ennyo mwami Kiwana era kyali mu palamenti omubaka weeyiganga omukyala bwe yagenda private hospital nga obudde bwa payimbe tebunatuuka ng'omusawo taliiwo ne bamuddusa ekiruddu si kiruddu kawempe okutuuka ekawempe ng'embeera ey'abakyala abaffe gye batuukayo 21 ne bafa buli nnaku nga yeeriyo kateri amukwatako omukyala n'afa so ono n'abali mu buwambe nabo basalako abali mu buwambe bannaabwe n'abagezaako bannamawulire obbogerawo nga bali mu buwambe bonna bwe batyo kati ne tubaako abagagga bo baga nti nze ojja kukola ate temulina n'amaanyi gakyekalakaza kale ali ku Soul TV program omunye ku makya Harold KAIJA waali Honorable Godfrey Kiwanda waali obukambwe poliisi bwekozesa buli mu butendeke kiki ekizibu obukambwe poliisi bwekozesa mu kusaasanya enkuŋŋaana z'abantu bonna ababeera balina ensonga zaabwe kyetwogerako enkyaleero twalabye ekifaananyi ekibadde si kirungi abamawulire nga bakubibwa owa NBS oyo memba waffe Thomas Kitimbo omukaabo abafuuyiddwa kamulali maaso n'abalala bangi olinga afuuyire ebiyenyi yes naye nga obukambwe webuuza buva ku ki abapoliisi abasirikale ba poliisi babanga abayina ekiruyi kwabo bwe bakola ki bagumbulula neera ensonga y'Emakerere nayo ekyaliko ekibuuza nti abayizi bosomesa ebyobufuzi kuba n'ebyobufuzi Emakerere babisomesa naye notabakiriza okwegizaamu mu byobufuzi Honorable Godfrey ndowooza oba otandikirawo simanyi bino bitegeeza ki eri ebyobufuzi bya Uganda ne gye tulaga kakati bw'oba oyina ekintu kyonna kyokola like even when wano nga ku program kwe tuli oba waka you know managing anything waliwo akaseera kabeera delicate highly delicate obunkenke okay naye nga oyina okuba bw'oba mukulembeze wa wakaawo nga you know engeri gy'okikwatamu wayinza okuba abagenyi bazze n'olaba nga embeera ya veera ekyuseeko alina message gy'afunye kati waliwo embeera gy'olina oteekwa okubeera omwegendereza ku nsonga ezimu okuba nti muyita mu kaseera ako let me tell you abantu kye batamanyi period gye tulimu ssaawa eno it is so delicate really very mu ggwanga kino kyolaba ekyamabaati it's the biggest shock we've got for the last 36 years as a political class ekintu ekinvolvinga aba ministers 20 and 40 members of parliament those are 40 constituencies government eri ku bunkenke
you cannot imagine if it was you. Just say Apollo, you are the president of Uganda. The vice president who is involved. Speaker of Parliament, involved. Prime Minister is involved. Minister of Finance is involved. Waland is what 40 members of Parliament are involved in a scandal. Touches the moral y'abantu morale. Yeah, bantu banyivu. N'obwongo bwennyini kugamba ku moral aptitude z'abantu bantu bakutunuulira. What's going on? It is something that ntwembate mukikutte bulungi. It can spark off a very... Notya nowa mawulire notya n'omuyizi wa university akuba campaign bamulonde ku guild teri kasota kato KAIJA owulira. Now if there is any serious government now, you cannot take any chance. Of course waloba office abeeyisa obubi. I agree. Yeah, true. Abantu abamu ne beeyisa obubi. Wajjo yakoze apology immediately. Really? Yes, wajjo. Bwe amaze okufuira abantu yakoze apology. But the delicate nature now nga bavuga nti handle with care is very important. Ti omuntu yenna mu kaseera kano asobola okukola ekintu ky'ayagala. Because nalaba n'abakyala ab'emityana eyo abaali basazeewo okujaguza olunaku lwabwe, just women. Yes. Nabo tebabaganya. Anything can begin anywhere. Just okujaguza olunaku lw'abakyala. Olunaku olwo tunula olwo edda nnyo wekiwa kya Sister Mayiga ayinanga program kya tunuli ekiri emabega w'amawulire. Olw'okuba baali ba Nuupu. No, it's not only that. Apple is not only that. Kugamba kati olwaleero it's the highest test. Oba president agenda Nkoko test January Kaguta Museveni. Here is the test. Kyekyamuwandisiza ebbaluwa n'enkambwe. It is a very high test. Omanyi kye bayita okuyita minister wo omubbi. Because that letter bw'ogitunuulira agana nti ye he promised bw'otuna mu letter almost a page emu are promising a very big promise bayita I will take the political action. Yeah. Emirundi ebiri. Agenda kukola okusalawo okw'ebyobufuzi. Mu baluwa ya page emu eyo lishafu ndowooza gyategeeza. I don't know what he means, but statement n'agiddamu olaba something that has touched n'agamba abaakutte ku mabaati. That is political corruption. Yes. Kakati mu situation efaanana bweto president n'akiyita political corruption walogune that iron sheet was a security matter. Yes. Kuba bagali gagenda okukakanya bakarachunas this is security matter. Nti amaanyi gonna getweteeka engulu ku disarmament you are destroying it because of selfish reasons. You get that? It is a touching thing. Olwaliro omuntu akwabukuba asanga busanza bakalamujja nabadde asaba walinaga nti bamulabaabo ambati gabe bagatutte. So mukalamujo oyo abadde ku street wadde ayina amabaati watayina mabaati ne bono gatwalayo naye olwa ekyo KAIJA Honorable Godfrey Kiwanda government yamwe eri ku bunkenke kazigizigi kennyini ke kaleetawo embeera eno. Let me tell you now, President Nagamba, Right Honorable Prime Minister namugamba please you should even ask how they use the iron sheets. Kubanga yabawuddemu emirundi ebiri. Waliwo abagatwala nga yasabaga amasomero. Yes. Mutufu yagatwala igeno tena agatwala ku masomero. Yeah, waliwo baali tebakigendedde. Naye ero yamugambye nti onoonya political capital. That's political corruption, cheap popularity. Wagatwala omanya abantu basigeewo naye gwe olw'okuba oyagala we bakwagala ewuwo kati gw'ogatutte okolemu ky'oyagala. Nena gante ate waliwo abalala bagatwala for personal use. Ne balwa yateekayo nti abo police bakoleko waliwo n'abagazimba mwenju va ku lugolobero gwe agamba nti ye yateekamu ekyumba ky'embuzi embuzi yalaze ku State House biki naye ate olwo abalala be batulina olwayo ku fayiro ezimu nga yagateeka ku njuye gy'asulamu. By the amabaati gano it's not as cheap nga bemulowooza. This is gauge 28 gabeera magumu nnyo. Gauge 28 naku zino abantu bayiza okuzimba ennyumba eza box bwazimba ambaati togalabako. It's just nga bazimba petrol stations ambaati gali munda. Kati kubanga kala yago yegasa nti ambaati gali nga meru buno obwato bwe. This is gauge 28.
Gauge 28, it means a lot. Je tugendeyo maaso Godfrey Kiwanda Suubi tusigire ekifaananyi katolo tulagawa bwe banga government eri ku bunkenke abanene Prime Minister had to apologize. Simanyo abanawe Prime Minister had to apologize before the committee. Nabane mu nsonyiwe. Kino kyampitako an apology from the Prime Minister to the chairperson of the Committee on Presidential and Foreign Affairs Committee. An apology of the leader of government business. Bokubeera okwetonda lwaki tetulabawo abalekulira mu kiseera kino kye mulekulire tandike bukulekulira muve mu office ekigambo kibayita kulekulira ekigambo kibayita kulekulira resign is so very high onako olumuna actually president watukidde okufuluma ekiwandiiko kye tomulinda kugoba lwaki abamu tebeegoba kiseera kye abantu abali bakoze ku decision ndi omu ku batono ennyo one day nga ntisigenda kwesimbawo I didn't even discuss it with my wife as I told her that I'm not going to stand just standing nena bwendakoma mu cabinet ba cabinet ministers wane bambuza ngamba how Kiwanda wachiko how abalala alimerako paka I didn't stand tugenda mukane tugenda mgunde tugenda mukalu bonna in central no minister went through it's on record gwe atesimbawo nobanga wabiziganga bukyali and I want to tell you such ganti nali mugezi nnyo ngamba okola that decision si kyangu okuta office wokuta entebe mu ggwanga Uganda si kyangu nga bw'okirowooza KAIJA even though so lwaki nkugamba kunzika mfune KAIJA I don't know are you sure nze one ku kino kye nkirowoozaako nti once tulaga mu maaso eyo enkola eriwo wagenda kubeera watya maaso wagenda kuba okay really? No, yes once the president takes his position the law takes its course we move on because olwayo tuli ku kigezo. We've been singing it twagala kulwanyisa nguzi tuli wano kati it's before you tugamba bulijjo president botuna mu baluwa lo president ebaluwa gye yawandiika yasooka simayo wa mwagifunako ebaluwa gye yali awandiika nga agiwandikira abaka parliament nga agiwandika abaka parliament be Karamojja it was also another tough letter mu February nagamba we are going to get those parasites and they are going to learn abanyunyusi bagenda engeri gye tugenda bakwatamu egenda kuyigiriza abalala and that's a letter is already in public domain Karamojja ebbaluwa eri mu kutambula kati olwo honorable tusuubire nti president Museveni azuukuse kati no nsonga y'enguzi yagambe mismanagement of relief items under the office of the prime minister for Karamoja the minister for Karamoja affairs this letter ajiwandika ng'enaku z'omwezi 17 February next statement by copy of this letter I direct the principal private secretary to call for me Dr. Chitutu and other relevant people mid this week this coming week the shame if true will be wiped out and will serve a lesson to other parasites. Kigambo kimu kyokka President Museveni kati asazeewo oba ategedde oba maliridde okugoba enguzi kati no, it's a test kyenkugamba amaliridde okugoba enguzi it's a test to his excellency the president but I know you handle okay ekyo nkimanyi naye nze Apollo mu kino nyinamu a ray of hope I don't know nyinamu essuubi there is a very big hope sidaba tetubangako as hopeful at this time ku nsonga y'enguzi era kimu kyokka kye tulina okujja mu kino kasa tujjamu amawanga ne tujjamu eddiini ne tujjamu ebitundu naye kati ogenda tutandika okuwulira lwaki wewange bamukutte lwaki gundi tabano it's about kati bagenda tutandika okugamba lwaki gundi bwe yali bwati kati if it's about fighting corruption now nga tugamba it's now let's sacrifice everything good let's fight it good its root Soul TV program amunyo ku makyalo KAIJA ebigenda mu maaso wali watya waba olengerayo eri tulengeze ebiddakaawo abayizi tebakirizibwa kuba nkuŋŋaana abapoliisi bakambwe ennyo obulala kati ne president Museveni ebbaluwa yagiwandiisa ate nkambwe no omanyi mpulidde ebirowoozo bya nambanya omwami wa Vero omulungi bw'ati nze ekizibu kikyendaba ekiri wano bwetegereza obulungi bano babalabanga ababaswaza
baswaza bani government kumpi yonanga ngeri implicated anti mwatuswaza kubanga amwe amabati ge babba gaginkana kana milioni nga 10 15 ya sente sibunji nagagwe bilioni wabaleto ziraba walo papula moita ngalukula go mwana wa yora ya bilioni 3 no badde okiwulira zisikandi singa obunene nowulira musende waliwo nti minister ukatuunga waliwo minister eyatunda gold wa Uganda eyenkanankanamu bilioni 6 yina asabako 1% zi bilioni nga 6 ngeza asabye bamanyiddwa omuntu ayagala okulwanyisa enguzi yalikiriza mukyala Betty Kamya yagamba ekyala lifestyle audit nedda wakirigamba bulijjo wakirigamba bagikuleetere KAIJA bulijjo mugamba nti government eno tekwata kuki nendako nti eringa lugundi lwa nabubi anti kakati obuuka ebinene bikola ki biyitamu naye ekwata ki ekwata obutono kati minister yaliridde Easter mukomera nemuhwezi yaliriyeko ne Gilbert Bukenya yaliriyeko nani omulala Kamugisha gundi bagenda yoko ne Mike mukula yes bagenda yoko ne kigwa kitya abaganda bagabo bwato bufa bagoba nekiwandiko kya president wakiyise noko yawaga statement alinga yabawaddeyo neda noko yagambye nti eyakozesa amabati for personal gain oyo ye police egende maso mukoleko nga bwe kyetagisa mwami Kiwanda akimanyi kibaita corruption n'okugamba nti gateeke wano n'ogateeka wali eba corruption omugenzi alla kati amusaasire kirunda kiveejinja yali minister wa works naga ago mugena aga mafuta mugende mukola oli oluguudo si lulwe nozo balina mukwano gwe nga minister mukwano gwe yali umusabaye naga buno oluguudo lwe waffe ne badiverting liters 2 zikole ku ne Patricia Road nga taganywedde tagasabye mu sente bali bamusenshalinga neyesanga ne stepping aside stepping aside so nti eno move njiwagira good that is good na ye ekintu kyensinga okwetaaga kikintu kibaita lifestyle audit kubanga olwaleero nga bwensiba nkugamba wano emmotoke lwaki abakozi ba government mu Uganda bebasinga obugagga nenga omusala gwabwe ku pepa gwe gusinga obutono izine mroka ziyoro omudidi zivye itisima nali ku police Makindye mbonga bazita gundi ministerial cruise aba police bazita nga bazina gamba oyo commissioner oyo akola bwati nga sente zigigula nga real ne wali badakoze emyaka 2 yeti yali gigusa nange ndakilowooza ko week ewedde nga ba business business community mu Uganda tebalina sente balina naza second hand abakozi ba government be basinga okubeera ne sente n'otunuulira ebizimbe ebinene omubbi atuuka okuzimba ekizimbe ne government n'emuwa rent kuba government okola nti emanyina nyini kyo gwe tobuuza sente yazijja waze yazimba so lifestyle audit yesobola okukakasa tuli bamalirivu waligenza okulaba nga n'abakozi ba gavumenti abasinga abaana bali bonna basome bwe baali badde bonna basome olwo ne baforcinga sente zigende bonna ki basome gye basomeseza actually katono nnyo KAIJA ku kigambo kya lifestyle audit president kyagamba mbu banaanoonyereza ku sente zino abantu bajja ziddusa wano bazitwale ebweru ekimu njagala nkule Apollo sente omuntu zaateeka wano nga tezinnamutuuka tezitugasa omuntu wabba sente nenziba sente nnyo ministry ya tourism naye nenzimba 5-star hotel ebusunju n'abantu bennyini benjizimbyemu tebasobola gisulamu exactly tezibagasa atera nyingi ozimanyi yes one zibati kati wali ochobola nti we have very many buildings nga nkalu lw'ensonga nti kati ono abba nnyo bw'amala okubba ekinene nnyo kati wamala okiteekawo nga even the people they cannot afford anti n'asukka speed ya development kubanga tulina speed kutambulira kati olina adduka n'atuleka nnyo kanalowooza munaffe twatuuse munaffe tufunyeemu kati abeerayo yekka bw'ati
he remains poor muba kugamba amongst his wealth ye jalowooza so argument ya namba yomu tutukanye no, I don't kale katono nnyo Mr. Apollo, thank you so much for the program. Banange nze nkiwagira 100% mujewe ebyobufuzi byamwe ebibi mu masomero gaffe. First of all, schools are to serve all people, all students, so let them do politics out of school, not in school. Gundi mpanvu nnyo sigenda gendayo naye kanfuna amanya ge agamba Honorable Chiwanda, greetings, I request you, okay, and Honorable KAIJA, I love you. This is Emma Serwada watching live from Kapuchurwa. Thank you so much, gentlemen. Ne ladies, abasobola okusindika bakasemanyo bakadde kacyatumala. Sigaze eddakiika zirenganya. KAIJA eddakiika eryemu. So mbadde maliza Honorable Godfrey Chiwanda agale ku kya audit. Era kinga kya game tufunye a lot of redundant cash. Cash enfu. Geno tambulezi hoteli za Uganda osanga nkalu. Geno tuine ebizime mu Kampala. Bingi okusinga bitwetaaga kyovolo isanga kinga flow nga nyembu by the way esawa zino teziri mu bantu Uganda ibaite natuuka na kuba na kizimbe kya level 10 yeah Uganda ku speed ya fjetambulako twali badde tukyali mu level 4 level 3 kubanga era olaba kadi walo kibaka zimbe ekipya kadi okira bikabulunyi nyo wali mu kibuga nyugino kulaba ngeri gyola amaduwa gwa doloza mugali open kateri agalimu wala kizimbe kinasanga ewa kiseka ne bangamba okiraba ekyo kirika abantu aba basatu bamala emyezi gibaso okusasula esatu omugaga nagamba bagirenga babirako naga kuba bavaako kigenda kugalawo nga kiri mu billioni nga 3 so nti okwata sene nozijja abantu nojja nozituteekamu nga ffe tulina kapase za absorbinga juzi wawula ekintu kya arbitature ono yalina issue ne gundi ono mugaga yalina issue ne sente zali zivudde zali yewuze South Africa. Oh yeah, Patrick Bitatu. Kubanga banks wano zaite zina sente zali yetaaga. Nga zigambe economy yaffe tesobola kuzikonsuminga. Karo kwanga yafunye dream enene nga yemburoze walooza tuli banene nazijje bweru. Era bwe yazireeta wano. Wano walemo okuvaawo sente zisasula. Nezakyumuletinga kati sente mpitirifu. Nze ntira nnyo okugamba naddala abasobozi. Going forward. Get advisors. Abasoma sente. Bobo genda ku investinga. Bamaya ndaloza mbuloyo baba gamba baloya tibasoma ffe bitwasoma. Nze nkubuulire ngenti akyo yagala ogiramu wano bobo genze mityana. Business million 10 ekumala. Gireke kule. Tutwalayo ya buumbi. Tutwalayo billion ojagera billion eke mpaka ku 10 kibasobola kuba ojagenda ogula ebintu oba kiduuka olete ebintu sima bitoyizi by'abaana ebye milioni nga bali basaba bya mitwalo 5 so KAIJA mudakiike mu going forward what should we do now? Yes, corruption cancer enene ennyo wano mu Uganda naye ate ekibi ebadde nga tool ni M7 gyakozesanga patronage nga bobba kati ngolwakusobola tokyasa muwakanya kubanga ngatereka ka file ko bana nemukugamba teri abba sente wano mu Uganda M7 ngatalina ko file katubanga alekana nabi ababbi abamanyi kyo no yali ne busoga n'agamba mbu yali badde abakwatako naye bayinza okusuula government olumagamba nti talina bujulizi era yagambye tumulope mu batuloperi betunabeera n'obujulizi tujja bakwata bato mulabenga angali ku kamera n'agamba amamanyi wolwage mutabamanyi simanyi so n'olwekyo nga maliriza mu budde bwe kati mu myaka gyalimu alekerawo ekyokutya okuluzinga obuyinza kino kye yawandiise okakasa nti mumalirivu kyemugamba nga Kiwanda bw'ayogedde anenda kyeni mukugamba kubanga aziwandiise nnyo muwandiise mulungi waki tugambe ti mwaye Museveni emyaka gye egisembayo yatuyamba ekyo n'atugirawo ekintu ekyo kimu ekinguzi kubanga sente ezo bw'ozijjawo nakana amabanja gatuli mu bulago gakendeera sente ezokuba ku eddakiika eryemu gyolekedde nambanya eryemu nambanya wuno mumulekedde akikidde 3 2 bonna ekisooka there is hope waliwo essuubi okusobola okulwanyisa enguzi ne tugiwangula nga tukoze bino wammanga ekisooka ndabye ng'abantu bakyalina ensonyi Apollo yebika omukyala yebikidde ekyo kabonero akalagaako bannange nsonyiwadde naye abalanga tebannadduka ekyo kikulu nnyo Apollo waliwo akola ekibi inonga so ekyo kimu ekyokubiri exposure okwabasanguza tuveeyo twasanguze
obubbi. Ekyo kyembadde njagala tusembyeyo nakyo. Number 3, charge. Please charge them, allow the law to work. President yaweereza ekiwandiiko nenakyo baga nti no abantu bano bakomyewo amabaati obasasulemu ssente. Kati president first of all yaba yeetaniza entwe court. Awadde magezi yaragidde bweguba musango ng'olina omusango ne balaga nti kikomyewo osasula omanye okukikomyawo it's a punishment. Mbuze kusonyiwe naye ebeera indictment kasita okikomyawo obeera nawe omaze okwerabisa nti ddala nakitwala. You know, I pray for my sisters and my brothers. N'abakyala bangi mu kino eki banange kintu kinene nnyo because okutandika okulaba mukazi wa Katonda amabaati ago wateeka ku nju ye yawaka otandika okugajjako waliwo omuge twanoonyerezaako fire. I think the fire will be ready. Yes, nga gyatugamba gyagatwala mu district tunoonyeza nga tewali kitegeeza naye ate nga bali mu komiti yabagamba mujja kumpaamuko katayimu zino nga noonye sente noonye sente eza kati oyina proof of proving nti danani nagatwala wa Apollo kati ekyo obanga tokirina bannange tusabe Katonda atuyise mu kaseera kano naye nga sikangu naye there is hope okulwanyisa enguzi. Kale Alexol TV program Munyo ku makya wetugenda okukoma olwaleero naye nze ndowooza nti n'abantu ffe ababulijjo ke kaseera tusitukirimu naffe abantu baneera bajje ne waffe ne tubakubira engalo ne tubawaana tutandike naffe tubagambe nkoti nedda bw'obanga wabba amabaati ndowooza ffe tusobola okugaa nti weenenye tulina please alaawo kati oli akuwadde akaseera tudda mu wiiki ejja ne Honorable Godfrey Chwanda Suubi ne Harold KAIJA wali soosenza akeera ne KAIJA